po jako akawuwo. Gye buvuddeko akakiiko k'ebyokulonda kasisinkana abamu ku abo abaagala okuvuganya ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga ng'era abaalina ebisaanyizo bakkirizibwa okutandika okwebuuza ku bantu nga kuno nno kwe kwali n'omubaka wa Kyaddondo East Robert Kyagulanyi wabula ng'ono olunaku lwe olwasookera ddala okwebuuza ku bantu tebyamutambulira bulungi. Okusinziira akakiiko k'ebyokulonda oyo yonna akkirizibwa okwebuuza ku bantu alina okusooka okukkiriziganya ne poliisi wabula newankubadde bangi enteekateeka eno bagitandise poliisi egamba tewali munnabyabufuzi yenna yali abatuukiridde kubategeezaako nga bw'agenda mu kwebuuza ku bantu. Tewaliwo yatutuukiridde ng'ekitongole kya poliisi naye nga tuli kwetegereza ebitambulira ku mutimbagano gwa social media. Oluvannyuma kaawo tulina ebifaananyi bye twafulumya nga biraga nti waliwo ebikola eby'effujjo ebikola eby'effujjo twavaayo bulungi nnyo ne tubiraga. Fred Enanga ng'ono ye mwogezi wa poliisi mu ggwanga wano era wasinzidde n'asaba bannabyabufuzi abalina enteekateeka eno okusookera ku poliisi basaba obukuumi baleme okutaataaganyizibwanga. Mukimanyi bulungi nnyo nti mabegaawo ekitongole kya Electoral Commission w'ekirondesa mu ggwanga kyafulumya ebiragiro nti buli munnabyabufuzi alina enteekateeka ezo alina okulaba nti ateekawo enkolagana ne poliisi basobole okukkaanya ku ngeri gye bagenda okukuŋŋaanya ebirowoozo ebifo okulaba nti ebya security n'ebyokwerinda ebintu mu bitundu ebyo ebyenjawulo. Enanga agamba bamaze dda okutegeeza n'okuwa ebiragiro abasirikale baayo abakulu abaduumira mu bitundu ebyenjawulo okukolagana obulungi n'oyo yenna n'aba baleetedde ekiwandiiko ekimukkiriza okwebuuza ku bantu okuva enaggulu. Bakomanda baffe abeetoolodde eggwanga twamaze okubategeeza nti abo abanaasobola okufuna clearance eva ku kitebe ekikulu ku headquarter bakolaganire wamu nabo ate balabe nga babawa security emala mu nteekateeka zaabwe zino ate n'okubajjukiza nti kyetaagisa buli luvannyuma beeyongere okutendeka abasirikale baabwe mu bitundu byabwe engeri gye balina okukakkanyamu obujagalalo. Ono asabye abasirikale okwewala okukozesa eryanyi erisuukiridde nga bakakkanya obujagalalo baleme kubaako gwe balumya kw'ossa n'okusaba bannabyabufuzi okusigala nga bagoberera amateeka. Nga bakozesa eryanyi ettonotono naye ng'ate risaana n'engeri gye balina okukwatamu abo abakozi b'effujjo abeekalakaasi abatagoberera amateeka agafuga enkuŋŋaana mu ggwanga. Poliisi era erabudde n'abagufudde omugano okukola effujjo mu bivvulu nga bakasukira abayimbi obucupa ku siteegi amayinja n'obutebe kw'ossa okusaba abategeka ebivvulu okufuba okutangiranga embeera bw'eti. N'okuwabula eri abo bonna abategesi b'ebivvulu concert promotions endala bwe zityo oluvannyuma lw'ebikola eby'effujjo ogenda nga bikulira byatandika mpola mpola awo n'okukasuka obucupa obw'amazzi buno obwa plastic oluvannyuma tulabye amayinja gakozesebwa. Stephen Tumusiime yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television.